obwakabaka bwa Buganda nga buga nti tetusobola kulabika nga omuvubuka ng'oyo agenda mu maaso n'okubanga ayinayina avoole kabaka n'obwakabaka bwa Buganda era ogenda okukkakana Musana n'akwatibwa. Musana mu kukwatibwa n'atwalibwa mu maaso g'omulamuzi mu kooti. Bingi olujjukira akavidiyo ako akafuluma ku social media. Omuvubuka ono n'asaba bamusonyiwe era tajja kuddamu kupostinga kintu kirala kyonna kyagala kukkakkanya bwakabaka bwa Buganda. Poliisi n'etandika okwongera okulabika nga ekola okunoonyereza nti ku social media okwo kujjuddeko abavubuka abalaga nti bawagizi ba National Unity Platform era nga bano bagezaako okulabika nga bafuna ebigambo ebikkakkanya obwakabaka ne gavumenti okutwaliza ewamu. Musana bwakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri 2024 olw'oluvannyuma lw'okupostinga vidiyo n'ebifaananyi ku social media ebivoola empologoma. Laba bwajja mu maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri 2024 ono n'atwalibwa ku alimanda asobole okulabika nga yeebakayo paka jjo ly'abalamu bwe bakomawo ne bamusomera emisango ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu 2024 kooti n'emala n'emuyimbula ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokuna 2024 omuvubuka ono Musana nga agamba tajja kuddamu kupostinga na kwogera ku bwakabaka n'abamu ku bakungu mu bwakabaka bwa Buganda. Kukusinziira ku mawulire ag'omunda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba mbu abavubuka bano abadda ku social media ne bakkakkanya ekitiibwa eky'obwakabaka bwa Buganda ne kabaka waliwo ababasasula era nga bano kukusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba bano tubamanyi era tubagoberera era bajja kukisasulira. Bayina ekibiina ky'ebyobufuzi ekito ekya National Unity Platform ate naddala wano mu Central Buganda mu masekkati ga Buganda wano ebiruubirirwa kukusinziira ku Katikkiro Charles Peter Mayiga aga nti ebiruubirirwa by'abano tebinnategerekeka abagezaako okulumba obwakabaka bwa Buganda n'okwagala okukkakkanya abantu ab'enjawulo. Charles Peter Mayiga agamba nti video zibadde zijja zifuluma nga zoogera ku kabaka ABCD kabaka n'ensonga endala aga nti abavubuka bano basasulibwa okusobola okulabika nga bakola ebyo. Abamu banoonya ya leero agamba naye nti tubamanyi n'abantu ababasasula nabo tubamanyi wabula agenda yabwe gye tutannategeera. Kikwewunyisa nti abavubuka abo bagezaako okulabika nti bubowa yaliiru yena unafulumya video naye nga tamanyi video gyafulumiza egenda kukosa kyenkana ki. Agamba nti majority y'abavubuka abamu bagezaako okwagala okulabika nga bakkakkanya naye tubalabula bye bakola babikole naye bajja kukwatibwa. Bonna ababali emabega tubamanyi wabula tubagamba nti ekyo bakikola bakikole naye tebagenda kukikola biseera byonna. Obwakabaka bwa Buganda bujja kusigala nga bukola okunoonyereza. Yenna n'akwatibwa ng'oli ku social media ogezaako okukkakkanya obwakabaka bwa Buganda. Wabadde wababeera ku social media okwo naye bamulumba Katikkiro Charles Peter Mayiga naye abaana bamuyisamu eggaali ne bamulumba kino na kino kati ngaga nti bano tetujja basiriikira bwe tutyo. Anaabeera ku social media kuno ng'alaba nga ali safe ajja kukwatibwa. Jjukira nti gye buvuddeko awo wabaddewo bagenda maaso ga nti kabaka ali luddawa
n'avaayo Katikkiro n'abaga nti kabaka ali Germany agenda maaso n'okubanga ajjanjabibwa kati waawulira mbu atasemanya mbu kabaka ali ABCD gwe ojja kwatibwa ojja kukakasa ge mawulire ago mukwano gwange agongera okulabika nti gajja okuva mu bwakabaka bwa Buganda